Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Woba towagira Bobi Wine, nsaba video eno giyiteko, togirayikinga, tonfollowinga, tosharinga, gwe just yitawo buyisi. Naye obanga owagira Bobi Wine ng'okkiririza mu kyakola, likinga video eno, nyamba ogisharinge, givuge etuuke ku buli munyampi ajja giwulira ku mpaka. Ntandise. Kaweefube wa Museveni okwefuula omulungi mu international community oba mu nsi yonna yonna akyagenda mu maaso. Kugamba etambuza video eno gwawagira Bobi Wine. Tewali kintu kiyinza fuula Museveni mulungi mu nsi yonna nga kufuna kifaananyi na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akantu ako kategedde oba nkakuddiremu. Tewali kintu kiyinza kufuula Museveni mulungi mu nsi yonna nga Bobi Wine keera ku makya n'atula naye mu kizimbe kye kimu n'afuna handshake naye nga it is recorded on camera n'ebifaananyi ne bikubibwa. Kye kimu ku bintu Museveni byanoonyezza okumala ebbanga. In fact akinoonyezza nga amazina ga mukiwato. Tambuza video eno ate njagala opayinge attention kubanga bino byengenda okugamba ye step gye tuddako. Mu kalulu aka 2021 kikkirize kigaane Museveni ne banne baali banyooma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gamba wansi nti Kyagulanyi Ssentamu. No one knew nti Kyagulanyi Ssentamu aliba n'amaanyi g'alina kati after the 2021 election. Yensonga lwaki mu campaigns ezo Museveni yava n'agamba eyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho, ng'akimanyi yalina empiki ze ze yateeka mu gurupu yache mu mpiki za Kyagulanyi ng'amanyi zigenda n'okola Kyagulanyi agwe ku ttaka. Teyeerabira, teyamanya nti gwaliko yali ku mpiki Ssaabayiki Kyagulanyi Ssentamu Robert. Bobi Wine mitembo Ssebagulanyi. Lwaki totambuza video eno oba owagira Bobi Wine? Unless ng'oli munyampi n'eno video oba omuwagira gitambuze. Kati nsimbudde emboozi bampita simple. Mu kalulu ka 2016 waliwo kye bayita presidential debate. Bakuŋŋaanya abeesimbyewo ne bakola debate. Mwaka akalulu oba ali okagoberera waliwo debates zaali bbiri. Eyasooka debate Museveni teyalabikako, era yalabikako mu debate ey'okubiri. Tambuza video eno. Abakulu abamu mu gavumenti bali mutambuza ensonga y'okuteekawo debate. Mu 2021 tewaabawo debate lwa nsonga, waliyo ensonga ya COVID-19 era tebaagissawo, which was understandable. Ate nako kasobola okuba nti kaali kabadi nti we tuba nga twasobola oba ne campaigns, lwaki tetwasobola kubeera na debates? Teyaliiwo, kaali kagenderere. Now this time round bakolinze for a debate. Naye njagala gwandaba ani asinga okwagala debate eno okubeerawo? Tewali muntu asinga kwagala debate eno okubeerawo nga Yoweri Kaguta Museveni. Nsonga lwaki? Nti mweno debate gwe ssebo oba nnyaba ndaba kinajjukirwa mu debate ya 2016. Abaali bavuganya abaali ku mbiranyi mwalimu Kano Kizza Besigye, mwalimu Amama Mbabazi. Eggwanga lyali limaze ebbanga nga tebalabako ku handshake ya Kano Kizza Besigye
ne Museveni kwolwo olunaku lwe baasobola okulaba handshake. Oluvannyuma lwa Maama Mbabazi ozannya firimu nti yali takyayagalira ddala Museveni, kwolwo olunaku twalaba handshake ya Maama Mbabazi ne Museveni. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tewali Museveni kyasinga kwagala nga kutuula mu kizimbe kye kimu nga mulimu Bobi Wine. The last time they sat in the same vicinity was in 2017 nga Bobi Wine member of parliament. Era nagezaako mukwata mu ngalo. Kyekyo kifaananyi abasinga kibadde nga batambuza. Ever since then, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mitembo yasayininga endagaano ne bannayuganda. Nze siri kyali wa Museveni, siribeera emirembe n'emirembe amina mpaka ng'avudde ku ntebe y'abannayuganda. Kati debate eno gye baagala okuleeta nga bajja expectinga Kyagulanyi ogibeeramu. Trust me, one of the reasons as to why they are pushing this agenda is partly that handshake. That handshake. Tewali kye basinga kwagala nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okufuna handshake na Museveni. My question is, when I heard this news on a certain radio, Secretary General NUP David Lubongo yabuuziddwa ku kya debate. N'agamba nti debate tuginaako buzibu. Wabula kasite bange etegekeddwa mu mitendera emituufu. Emitendera emituufu. Because the debate is, of course, a debate ibanga competition. Kuno kukontana kwa bigambo na kwogera articulation of issues. Gubanga muzannyo kubako side emu neno waliwo ino wangula. Ate muzannyo gonna ogutegekeddwa mu mateeka walina okubeerawo handshake. Yemu ku nsonga lwaki bapushinga for this. Ekirala balinamu kali akalowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine basobola omulabisa nga bamubuuza ebibuuzo byentuwala nti sina bya mugaso nnyo right now ku nsonga y'okukyusa eggwanga gye tuliko. Ate nga nkimanyi ne babibuuza tewali kyatamanyi right now because atutte ebbanga nga yeteekateeka from 2003 we yayingira music industry. This man has been organizing himself mu butamanya. Katonda abadde amuteekateeka. Malayika za Katonda zibadde zimuteekateeka mu butamanya nti kumbe zaali zimuteekerateekera such times. Now, tewali muntu agamba nti tetwagala debate na Museveni. Era Museveni nkiwa tasobola ku arguing out Bobi Wine oba tuka mu debate. Because first and foremost, oli omusajja y'obwongo bwe bwavaako dda. Omusajja waba asobolokera ku macha mu nomination ye nga bamunominatinze mu 2025 n'agamba nti bamunominatize mu 1935. Then that means this man cannot stand with Bobi Wine on the same stand mu debate. Okategedde akantu ako. Okategedde kati gwateekateeka debate kisoko kirowoozeeko. Nga tonaleeta musajjawo ku stand Kyagulanyi mukuba musensebula agwera sigale nga talinaako kigamba. Soko lowooze ku ani gw'oleeta. Think of that. Unless you have a double that you're going to switch, he has to look exactly like Museveni. Unless nga mugenda kumuwa yalinga waya awulirira omwo. Kyovola Walubongo yagambye this debate is supposed to be ngetegekeddwa mu mitendera ejiri free and fair. Because njagala kubulya debate bagenda gikola. Ne Museveni asobola okujja nga bamuwa yalinze. Kyemmanjiri kimu tewali muntu ayinza kukkirizibwa kebera Museveni oba tali wayadi. Tekisoboka. That is what you have to know. So, bagamba debate tuginaako buzibu kaseba ngeri ku free and fair grounds. No problem with the debate. Ekirala, bahani abagenda okumoderatinga debate eno. The last time we had a debate, twalinako abantu nga mbutuufu they were not biased at any point.
like the late Shaka. No one would doubt. Naye trust me, tewewuunya nga ku debate yaabwe balese ba Samson Kasujja, brother Alan Kasujja, nga balese abantu abasomedde ku ssente za State House, nga kijja kuba kizibu abantu abo okusooya muzeeyi oyo abadde abawa akasente kyojja mu miro ebibuuzo bye balina omumusooya. A man like General Shaka, like the late Shaka, yali musajja aggumidde. I believe this debate is needed. Naye it should be moderated or organized by an organ that is not affiliated anywhere or anyhow to the government of this country, Uganda. Kyemmanyi kye batasobola kukkiriza. Teekawo amaaso aga. Ezo terms NUP weziwa bano abasajja, eyo debate bajja gibuzaabuza ereme kubaayo. Bampita Simple akategedde tambuza video etuuke ku buli munnayuganda. Naggambye obanga owagira Museveni simanyi kyokyako, tolaba video eno, simanyi na kikutuusizza eno, gwe giyiteko buyisi kuba sikwetaaga, toyina kyogenda kugatta ku ggwanga lino wadde obonkana baakuyuwa pupu mu mutwe, gwe wano oyitawo buyisi. Njagala bannankyukakyuka bagala okyusa eggwanga lyabwe okulaba video eno. Maliriza nga nkugamba gwe oyagala okyusa eggwanga lyo. Tuyina obuzibu, twagala posters kuzibunyisa ggwanga ez'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Wotuuka mu kibuga Kampala, buli billboard eriko Museveni, bateekawo screens ziriku Anita Among na Museveni. Kirekawa omukulembeze waffe. Abakulembeze betwawadde kaadi bava ku nnono y'okukubisa posta nga baliko ne president bakubazaabwe. Njala twala mukisa guno okwebaza Joel Ssennyonyi. Omulanga yaguulidde posta yazitadde almost buli junction ya Nakawa yataddemu posta ye ng'alina omukulembeze. N'abalala mukole kyekimu, alinamu kasente nkubira ku ssimu yange oba ntekera ku ssimu yange 0701 316 476. Wobanga olina posta naawe nkubiraako ngenda zikima zenzigabire abantu mu bitundu ebyenjawulo. Kutimba posta kuzimunyisa ggwanga tewali kisinga kuba na makulu nga kuzuuka n'ogenda mu trading center amaaso n'ogakuba ku Bobi Wine. Wabula kiruma nnyo okuzuuka buli lunaku n'ogenda mu center amaaso n'ogakuba ku Museveni. Abamu banafu bajja ttendewalira basangibwe nga batiikinze bbaasi we tuteddako. Tambuza